kooti egenda sooka ebawe discipline, kooti egenda sooka ebalage nti temulina mulamuzi gwe mwaweerera, n'olwekyo temulina gwe mugenda kutegeerera. Namanya olwo olunaku lwa Monday nagamba Hajati Zura yali abantu abakola ku security ye baluddewo okumunona ewaka. Kati bambi mukazi wattu nankubira nanga nti abantu abalina okumunona baluddewo okutuuka ewuwe okumutwala ku kooti. Aba security kwa waliwo aba security be bateekawo ku Monday. Ne mugamba nti Hajati Zura obudde bubuno bulimu n'akakubakuba weebike bulangiti. Nze namanya nti bagenda bavugamu emirundi emirala 3 ku 4 nga batambulira awo kutunaalya tetuuli. Kanyamunyu president ye yali yamukoze, omusajja gwe bayita Kanyamunyu yakulira mu maka ga president, yakulira Lwakitula, mwana wa omulwanyi bwe yafa Kanyamunyu senior abaana n'abalekera president. Olowooza lwaki Winnie Byanyima ye yamweyimirira efamire naye bwe baamukwata era naye yalina okuyita mu mateeka nga abalala mukomera nga amazeyo kumpi mwaka okuloza ku bail. Nibagamba yayitayo kipayopayo. Atya kipayopayo okugira oti nti atavudde. Yanti ya confessinga. So judiciary eyo gye mulaba abalamuzi tebajja kuvaayo mu kamera batandika okwogera nammwe oba babanyega ekintu kyonna, naye eyo fraternity gye bayita judiciary mu nsi yonna eri very complicated and stubborn. Silent but stubborn. Era mugenda kusagiteekako kazito keno akasosho mukoleki nebukutula mangu. Abalamuzi tebagenda kujja mu bintu birimu fujjo, mujja kunamira abalamuzi. Kone n'abakazi be nalaba abo wabweru wa kooti nga bye beekolaakola basobola mwattu okunamira abalamuzi. Let me tell you, omusajja ali mu musango ogwo bamuyita Justice Mota. Industrious legal career. Basomera muzi Oxford mu chip ng'osuubira nti bw'onaleeta omutamivu nagamba nti simaba bamugobye wakati Justice Mota omukoleki. Bendo lye Masaka lyonna bamuyita Justin Namere okuva wali Masaka. Justin Namere Nsubuga. What? Justin Namere Nsubuga. Madde nkoze ensobi. Bajja batwala mu makooti. G'oyanjudde ne gw'okyaziza banjawo. Nsubuga yani ate. Bage yalimu ne president w'eggwanga okujjako nga tolina simu ne TV tolina. Oteekwa okubanga ensonga ezo wazimanya. Papito agamba ki? Papito yeeyagala. Ate Junior Papito. Junior Mamito. Oyo ye Bebito. Bebito. Ebintu tetegeere nno. Faayo nnyo munnange. Bamuyita Bebito. Oli Papito. Gwe Mamito. Correct. Bwekyo kitambula. Bannange neetonda okubanga ebintu mbadde mbikyanze naye nga nsaba weeyanjule Mamito. Neyanjulira ani? Abatulaba n'abatuwuliriza. All right. Bannange abatulaba n'abatuwuliriza. Hello, how are you? Muli mutya? Mambo vipi? Amanya gange nze Justin Namere Nsubuga. Okay. Mamito wa Papito omuzzukulu wa jjajja w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Ndi mukyala lawyer. That's my profession. I'm a journalist by talent. Okay. I am a mother to 3 beautiful angels. I am a wife to the most handsome husband. I am the senior presidential advisor on Greater Masaka region. I am the owner of True Monabudu Television, TMTV. TV esookedde ddala mu Greater Masaka ne mu Masaka City. Ndi muna Uganda era ndi muntu ayagaliza. Okay. I live with the legal side of me. Kyova wayingira mu nsonga za Zuula. Nalaba nti oyingidde mu nsonga za Zuula nga ndabaawo mabegakaawo waliwo ensonga ezagiraawo ne mbalaba nga mugenze akwasaganya ba presidential advisor nenkulaba nga wenyigidde mu n'okola ne prediction nti oba nagenda mu high court teri kigenda kuvaayo era tekyaliyo ndowooza oba okyogeredde nga nasinziira ku mateeka nasinzibwa tuba tusoma law bwe baba batusomesa amateeka e Makerere. I don't know about other universities naye batusomesa precedents
okitegeera ate n'omuganda alina olugero nti omusango omukadde gwe gusala omupya. So ebintu bingi ffe cases nyingi zetusomye ezifaananako ebintu bye tulaba mu musango gw'omwana Nisha maama we Hajati Zura gwe yaloopa ogw'okumukwata. Tulina cases zetuzze tulaba ez'abantu abalowooza nti bajja kuleeta ekifuba ku kkooti. Tujja tusoma abalamuzi bibajjanga bakola zi adjournments leero omulamuzi taliiwo leero agenze ku vacation leero so nze ndamanya nti kwekyo ekifuba n'effujjo abantu abeefuula abawagira Gimwizera ekifuba omuli okuvuma omukyala Hajati Zura omuli okukozesa olulimi olubuusabuusa n'okuvvoola omwana Nisha ekifuba omuli okuŋŋaanya abampemempeme ababuyabuya ne babateeka ku kkooti ne bavuma abantu ne beewera ekifuba omuli okukozesa eddiini mu bukyamu nga bagiteeka mu bintu where it doesn't apply kubanga Katonda ayagala buli omu. Katonda tannatuulako na muntu yenna tewali alina vidiyo nga Katonda amugamba nti Hajati Zura ye mutuufu oba ye mukyamu oba Mwizera ye mutuufu oba ye mukyamu. So kooti yesobola otubuulira era Katonda ajja kuyamba ekkooti etubikulira amazima. Naye ogenda n'osanga omuntu ng'akutte erinnya lya Katonda alikozesa mu kutiisatiisa omuntu omulala wabweru wa kkooti baleekana slogans eziri religious ezirina okukolwa mu kiseera nga twetowaliza Allah oli nga agikutte bagimansamansa wabweru wa kkooti Allah akbar bakangakanga abantu bakola biki oba okitegeera. So eryo lyonna lyeŋŋamba nti ekifuba n'effujjo bwe nabiraba ebyateebwa ku mukyala ne mbikompeyaringa n'ebyafaayo ebimu bye tuzze tusoma ne mmanya nti bano kkooti egenda sooka ebawe discipline. Kkooti egenda sooka ebalage nti temulina mulamuzi gwe mwaweerera n'olwekyo temulina gwe mugenda kutegeerera. Namanya olwo olunaku lwa Monday nagamba Hajati Zura yali abantu abakola ku security ye baluddewo okumunona ewaka. Kati bambi mukazi wattu ebintu oluusi bwe bikusobera ennyo mu nsi muno bw'okonfidingamu naawe onoonyayo abanaakutegeera. So somehow nankubira nanga nti abantu abalina okumunona baluddewo okutuuka ewuwe okumutwala ku kkooti. Abasecurity kuba waliwo abasecurity be baateekawo ku Monday ne mugamba nti Hajati Zura obudde bubuno bulimu n'akakubakuba weebake weebike bulangiti mugawo gw'omuliro teri mulamuzi agukolerako. There is nothing that's going to happen. I didn't know to omulamuzi ajja kujja oba ne bwe yalize result teyali yawukanye. Yali waddembo bagamba bino nga naakabitegeera kyabyetegereza ngenda kusoma bisome. Nze namanya nti bagenda bavugamu emirundi emirala 3 ku 4 nga batambulira awo kutunaalya tetuuli ati kugambe leka ate tutiisa gwe nyini gwe wangamba nti wakubira essimu nombuuza namire kyogamba teri bairu ne kugamba Faruku muyina ebizibu. Omukyala yali amanyiisa era namukubira kusanga mwenda nemugasa kugambya osigale eka weebake era nti tuddayo ku Monday ati nkubuulidde nti ogw'omuliro gwe mukyalina ogw'okugenda ku makooti akasigiri ne muvumireyo abasirikale nalabayo ssebo n'abali bavuma abasirikale b'oku kooti VVIP police counter terrorism abakuuma abakulu abakuuma abalamuzi olwokuba babasabye zi ID olwokuba ababuyabuya bwabwe abamu babaganye okuyingira ng'oli ali kuba VVIP police avuma neŋŋamba bambi kati ebyo byonna ebintu judiciary ebebiraba kati kankubuulireko mu nsi yonna teriyo department oba fraternity eri silently stubborn nga judiciary eri stubborn mu nsi yonna gwe laba amanyanga gabadde Kenya judiciary yokka yegiteeka mu layini mu nsi yonna ate kabeere President Museveni oyo omulaba tasobola kumanyiira balamuzi bagamba ate yabafuga ate atya yali amanyidde yalagirani tubiwulira Kanyamunyu president ye yali yamukuza omusajja gwe bayita Kanyamunyu yakulira mu maka ga president yakulira lwakitula mwana wa mulwanyi bwe yafa Kanyamunyu senior abaana n'abalekera president olowooza lwaki Winnie Byanyima ye yamweyimirira
family. Okay. Naye bwe bamukwata era naye yalina okuyita mu mateeka nga abalala mukomera nga amazeyo kumpi mwaka okuloza ku bail. Nibagamba yayitayo kipayopayo. Ate atya kipayopayo. Kipayopayo okugira oti nti atavudde. Yanti ya confessinga. Kooti bw'otagimalira budde era amagezi ago nga waba naffe mu misango egitali gimu. Ti bw'oba omanyi wazza omusango. Ze amagezi genkuwa tomala nnyo buki budde kutunda bintu byo obiwe ba kooti buloka ab'oku street n'ab'oku kooti obawe bakamyufu buli ayambadde kooti nti nze nja okukimala sindowooza oba osobola okukkiriza nti omusango waguzza so kanyamunyu ebibyo byayanguwa lwakuba yakoperatinga ne kooti ate era byasooka ne bikaluba mu president n'ata interfering with court at all. So judiciary eyo gye mulaba abalamuzi tebajja kuvaayo mu kamera batandika okwogera nammwe oba babanyega ekintu kyonna naye eyo fraternity gye bayita judiciary mu nsi yonna eri very complicated and stubborn. Silent but stubborn. Era mugenda agiteekako kazito keeno akasosho mukoleki nebukutula mangu ani yaga nti oyo wahala wammwe nezihala balu nezishudawuda kudazi n'okutulekaanira nti bisobola okusweyinga any court. Tuli muvaluvalu wammwe court cannot be swayed by drama katemba atali musasulira obujogoli kooti osogiteekako valuvalu nedda sebo nga bwe mwagiteekako ddi. Nzijukizaayo omusango ogumu nti ku luno twazina nnyo akadodi wabweru wa kooti ne mukola mutya ne abalamuzi tebagenda kujja mu bintu birimu ffujjo mujja kunamira abalamuzi. Ko nina abakazi be nalaba abo wabweru wa kooti nga bye beekolaakola basobola mwattu okunamira abalamuzi. Wabalaba oba bano bavudde emisana n'ekiro baba baterekawa je babajja babakubaawo ku kooti andi ffe twandisabye guno omusango ne bagwambuya mulamuzi gwe mugenda kugenda mutandika okweyambulira ebyo bye mwabadde mwekolaakola ku kooti bagobeddwe waka amaka gaawukanye bakazi ki babadde ku kooti bapangisiza omutamivu omu ajjaawo atandika okugamba mbu ye bamugobyeka ebyo ebintu tubimanyi. My friend, I'm a producer, I'm a content producer, I'm an executive producer of a television. Ekintu ate ndiroye ekintu ekiri coached ate ndi munnabyabufuzi ekintu ekiri coached ekiri planted ekyokwegattagatta okupalapala nyankwawula ku biri real. So oyo nakyala bamuga nti gugenda wali oweefuule nti actually gwe wagira Hajati Zura naye neewuwo baakugobye. Let me tell you omusajja ali mu musango ogwo bamuyita Justice Mota industrious legal career basomera muzi Oxford mu ng'osuubira nti bw'onaleeta omutamivu nagamba nti simanya bamugobye wakati Justice Mota omukoleki tewali omukola he's not bothered ayinza n'okuba tabamanyi bakiraaka bebe bayinza okuba n'obudde obumanyi ebyo busimanyi ebweru wa kooti waliwo abeeyambudde waliwo abeesiseeko enviiri waliwo abaavumye bannaabwe. The judges and justices are too busy for that nonsense. Bagenda kukozesa ebintu bibiri mateeka na bujulizi as simple as that. Kesi ya Zule ngenda nempulira abantu nze nga bwe ndowooza nze nga bwe ndaba endowooza yo teri mu constitution. Mu constitution ya Uganda police temulimu ndowooza yebivumo byo tebiriimu. Bokera kumacha nodde mabega wazura ne n'omukazi gwe nelaba wadde mabega wazura mu kooti fulufiga n'amuvume ebigambo buli kigambo kya kunsi ebivumo byo mu mateeka tebiriimu. Mu penal code temulimu bivumo byo mu penal code gye baalirayingako kukwata Haji mulimu mateeka. Criminal proceedings nti tuvudde mu mention ne tudda mu komito ne tudda mu police that is criminal procedure sindowooza yo. So ebyo kooti byegenda okugenderako so si katemba atali musasulire naye nti omuntu mutugamba tulina freedom of speech it's okay okuwaayo endowooza ye ku keesi nganze wembira tewali ddembe lyolina mu constitution ya Uganda tewali ddembe lyolina liri unlimited. Okay. Ndi waddembo ku exercising my freedom of speech nga sirinyiridde Farouk. True. Ne Farouk waddembo ku expressing his freedom of speech nga takoze eki taninyiridde. N'olwekyo tewali ddembe liri unlimited.
temugenda kujja mu kooti mukolera obusolosolo mukunamira abalamuzi muwemula abantu balooya mubawemudde wamudde ebivumo tebabimanyi bo bamanyi luzungu lwabwe lwe basoma bakutte ebitabo byabwe balinze kusiba muntu kama mbaya ni mbaya waliwo omwana eyakwatibwa that is international capital crime mutegedde bulungi omuntu badona abakyasinze okuteeka sente mu judicial systems mu Africa babayita jealous. Okay. It is standard kuva mu badona nga abo n'abalala bangi nnyo abateeka sente mu human rights mu makooti. It is an international standard nti gw'omusango gwa rape defilement okuganza omwana ataneetuuka oli kugwa naggomola. Maximum penalty, death penalty is the maximum sentence. So anti tebulina baawo naye that is the gravity of the crime you are dealing with. Kati ono n'olwekyo abalowooza nti mukyali ku muzannyo abalowooza nti mukyali ku muzannyo kino ekintu kineneko ate gye mukoma okuvoola abajulizi nga bwe muvoola Hajati Zura mwongera kuwonoonera oyo gwe mwefudde nti muwolereza. Yenkubuulira bino by'amateeka omuntu azze mu mateeka amateeka gamuwa equal platform. Okay. Gwe ne bw'otubuulira obubi obumukwatako n'otutendera n'otunnyonnyola ebyaliwo ku mirembe gya Pontius Pilaato n'obigatta ku byaliwo ku gwa Papa John Paulo. Amateeka gaagala kintu eki obujulizi mu musango guno buli ludda bwa amateeka gagamba ki? Kyova olaba bakuteerawo judiciary yennyini oba amateeka gakuteerawo n'etteeka lye bayita subjudice rule. Subjudice rule egamba nti omuntu bw'aba yazze mu kooti n'aloopa omusango ne aloopa ne gwe baloopi awaaba n'omuwawaabirwa etteeka eryo terikukkiriza kubajjajjatta kugamba n'otubuulira ebibakwatako ebyemabega. Etteeka likugamba tobayasinga bantu. Twagala kikati etteeka eryo liba lyagala musigale mu context oba ekiriwo ekyaleeteddwa ekiri mu musango ogwo. Okumanya etteeka lya subjudice liri serious nnyo lyo likugamba nti noono gwe baloopi ne bw'aba ayinayo n'emisango egy'emabega totubuulira. Birekere kooti yo esigale mu context eyo subjudice rule era ng'atagoberera rule eyo oba okoze omusango gwe bayita contempt of court. Naye bannaffe tebabimanyi. Bo bamanyi nti bw'ona apangisa abavumi 50 ne badda wabweru wa kooti ne batiisatiisa Hajati Zura ne batiisatiisa n'abajulizi abalala olwo ng'omaze ebintu bigenda kukyukamu era ndi musanyufu nti wagenda kubaawo omukisa ogw'abantu ab'enjawulo okuyiga kuba okuyiga kwo kukola ki kujja ate kwetaagisa. Nakulaba ogenze wa former minister nakulaba nga omuyingiddemu nga kikola kyakola wali tokkirizikana nakyo okumuyingira muntu like kuba ye yayita Zura ajje akole ki abamuwa obuyambi ate mu kumuwa obuyambi bw'omwana ne wabaawo ndowooza okusika omuguwa we yagendayo the last time yasema gwali guki nakyo kimala eyo kyaliwo ekiti mbu baali bamuyise Hajati Zura ajje boogere ku bya scholarship y'omwana kati ate minisita Nakiwala n'azuula ng'ono yalina IDs ezitali mu mannya ge n'enkulaba ng'omuviiriddeyo minisita oba former minister mayiza ama woman of data and detail njagala nnyo twogere ekiriwo. So mukyala Nakiwala bw'aba yayita Hajati Zura era aba mukyala oba si musajja bw'aba yayita Hajati Zura titalina sente ziwerera baana be yali akaabira justice ya mwana we eyakwatibwa. Ekyokubiri bw'oba obadde minister at ministerial level I am sure you understand
the due processes of inquiries. Ekisooka etteeka erivunaanyizibwa ku information weeriri abantu abamu tebalimanyi etteeka erivunaanyizibwa ku information ggwanga. I think it's called the Information Act. Litugaana terikukkiriza kugenda wa Faruku omukwate mavumbavumba omukwate amataayi omugambe gwe ndaga ebyobuyigirize bwo ndaga national ID lwaki oyina 5. Etteeka eryo wabula likuwa ebbeetu okuwandiikira ekitongole kyonna ekivunaanyizibwa ku ggwe by'obuusabuusa okibuuze naawe Faruku eryo ebbeetu olirina. So nsuubira nti former minister yali badde akimanyi nti etteeka limuwa ebbeetu okuwandiikira NIRA nti munnange NIRA zenga concerned Ugandan oba former minister. She's actually a presidential advisor, senior presidential advisor on youth and children. So yali wadembo okuwandika mu capacity ye n'abuuza NIRA nti waliwo omukyala bw'ati ne bw'ati ayina ennanga muntu 3. NIRA, could you pronounce yourself on this matter? Oba ekintu kino njibanjulidde for further management. Mutubuulire omukyala bya kifere oba waliwo obuzibu oba tewali buzibu nga nammwe mukimanyiiko. Era NIRA yali muzeemu n'emuwandiikira. Tesukka nnaku, tesukka ssaawa 2, tesukka ssaawa 48 according to the Information Act. Yes. Olinga asomesa former minister. Mnedda munnaye wampise kwogerako n'abatuwuliriza era nze bwe twadde tutandika shobe nabuuzizzaako. Bw'aba mwalinga alaba tewali mutawaana. Ate era okuyiga tekukola ki? Tekukoma. Nange bannaye buli alina kyayagala okunsomesa okikola ki? Okinsomesa. N'olwekyo etteeka bambi lyali limuwa ebbeetu okuwandiikira NIRA nga takutte muntu mavumbavumba era NIRA yali muzeemu. Era ffe abamu ku baawandiikira NIRA mu butongole nga tetugenze namawulire yatuddamu dda netugamba nti nedda Hajati Zulu talina bufere bwonna mu bya ID. Era ne Honorable Bala mu NIRA yamubuulira official minisita w'abaana n'abavubuka aliko kati teyakyeyogerera. NIRA yamugamba nti tewali buzibu bwonna, oli yafumbirwa omulundi ogwasooka, ID yasooka yali yalinnya lye, ey'okubiri ya bufumbo obwasooka okugaana, ey'okusatu ya bufumbo obwaddamu ne bugaana, kati enayina yiyi. It's normal as long as you gazette, you follow the procedures. So kyessakkaanya na mukyalo oyo former minister mukyala Nakiwala Kiyingi kyessakkaanya naye kwe kukwata Hajati Zura kye bayita amavumbavumba kubanga yamuyita ng'amugambye nti bagenda kusisinkana sort of scholarship. Kaakati ate omukyala n'atuukayo nga yamuyitidde namungi w'omuntu, yamuyitidde abasaidi ya bbaawe, ate jjukira de balina omusango nabo mu kkooti. Yamuyitidde ab'ekyalo, yamuyitidde fulufiga, ne batandika omuweebuula, ne batuuka era Wakiraba. And I want this to be on record. Uganda bakira naye Wakiraba nti omukyala ayina ne lwe yasituka in protest ng'abagambye nedda nnyabo nze we wampise tewaŋŋambye nti kino kyekiriwo tewakiraba. N'amugamba nti tosobola kuyitawo wali kuba tebakukkiriza kukola ki? Kufuluma. By the way, for your information, Hajati Zura bw'aba ayagala, she can even sue that former minister. Yes. For illegal detention. Yes. Hajati Zura bw'aba ayagala, she can even sue Honorable Nakiwala for illegal detention if she wants. Bino byenkugamba mateeka. Yes. Mujja kukola ensobi si kuma muliro. Issue eno erimu mateeka. Bannaffe bawaba. Kitegeera. Era kyemmanyi nti naye kye yakola takyenyumiririzaamu. Kuba bwe yatuuka mu bakulu yakyegaana nti omukyala ye yanneereetera yajja ansabe scholarship z'abaana. I'm sure naye yali tasobola kukkiriza nti kituufu yakwatira omuntu ewantu n'amugamba nti naawe tosobola kuyitawo kufuluma, naye ng'okimanyi nti kye yakola buli omu akimanyi kuba byali kuki mu kamera. Ebikolwa byabwe tebyayawukananga nnyo na kamera kuba nazo zaayagalwa nnyo ebiseera ebyo. Ngambye zaayagalwa nnyo naye tulina senior presidential advisor naye nga bino byakuyiga buli lw'obeera nti teweekakasa. Nze ninawo abaana abansaba emirimu nga they have bebeerese for employment.
bwemba nyinamu academic document y'omuntu gye seekakasa sigamba basirikale bali abakuuma ku ofiisi ewange nti oyo mumutuuze awo mpandikira UNEB bino si byakuleekaana owandiikira UNEB nti tatatata Faruku Sakozi ono munnange yetusabye obwa edita naye ndaba ekipapula kino kyayina kyanasa ate UNEB neekuddamu nti nedda munnange ekipapula ekyo kituufu era tukopinze ne National Council for Higher Education mu bbaluwa eno kuba National Council for Higher Education ye yawa license institute eyo gyolabye ng'otereka so sitokwata muntu mavumbavumba nti yitawo toyinza kuyitawo awo tuula awo toyina gyolaga kino wakifuna otya no. So Hajati Zura can sue? Yes, if she wants. Hajati Zura asobola okugenda mu court naggulawo omusango ogwa illegal detention eri omuntu eyamuyita ate namugati awo toyinza kuvaawo namuwendulira abantu akisobola bulungi nnyo so if she wants. Kati nga gwe looya osobola temera ensobi ezize zikolebwa saidi ne saidi abantu mu kintu kino n'otulaga enkwata gye kizze kikwatibwa wakati ondaze nti wannakiwala kyakwatibwa mu mubi awo tugenda okulaba nti ate ekya scholarship bw'abanga azigaba kituufu yeebale kuzigabira bazeetaaga naye Hajati Zura yali teyeetaaga scholarship. Hajati Zura owns 3 flats in the CBD in the KPM, Kampala Metropolitan, KMP, sorry. Not CBD, not Central Business District, but in the Metropolitan. Hainamu flats sisatu. Hajati Zura is a landlord. Hajati Zura yakulira mu akabondo mwali aka Superwoman mu Centenary Bank. Yakakulira. Bwakuteerako omukono bakuwa looni ya bukadde 5 nga tutaddeyo musingo. Because she is a valued member of the bank. Okay. So Hajati Zura ekizibu kye tezaali $1,500,000 okuweerera omwana we. Ekizibu kye yali justice. Kwali kuvulugibwa era ffenna tukimanyi. Hajati Zura yagenda ng'asuubira nti bamututteewo omuntu ayinza okwongera okumulungamya mu busoberwa bwe yalimu naye ate yagenda olaba ng'ate atomedde busoberwa ng'ayongedde kusoberwa kubanga bw'ogamba omuntu nti Faruku jangu ate n'omuwendulira abantu oluusi baateetegekedde kusinkana eyo ambush ebintu bye twogerako wano tetuyisaamu ggaali bino twogera ku realities of life. Okay. Twogera ku bintu ebisobola okulondoola omuntu. Today you are minister, tomorrow you are not. Olwaleero I'm a senior presidential advisor, tomorrow you never know. 10 years from today tomanyi naawe ayinza kukwata mwana wo mavumbavumba n'abaako injustice gy'amuteekako. Injustice tuziyise nga ki? Nga injustice. Bannayuganda ekintu kyonna nga kikyamu nga tonnabikkirira ekintu manya nti kiki kyamu. Tugenda ku mawanga abaana oluusi yagenda mu US kusoma naddala ababagagga ngaabo agenze Canada omwana we ayinza injustice obutagifunira wano siina gwe nkyagaliza naye n'azitomera eyo naye ng'oluusi zimulondodde lwa mpisa oluusi zoyisizaamu abantu. Anyway buuza ekibuuzo ekiddako kubanga balowooza nti omukyalo omulinako ennugu Honorable Nakiwala ennugu eyaki omulinako embeera eyaki munnange alikola mirimu gye ovudde eri omubuukira mirimu ki gye yali akola egyo gyennyini gye yali akwasaganya because bano bebeesitula ne beetwalayo atandise okuimplementinga ebintu information gye nnina egamba nti Honorable Nakiwala ye yakubira Ruth Kalibala n'amusaba amutwalire Hajati Zura. Ye yasaba? Yes. Which is okay. Ne bwaba ye yamusaba ne baba bali beetwalayo. Omuntu ne bwaba azze gy'oli okusaba obuyambi tomujolonga. Usigwe watonda obulungi n'obubi. Aye nansinze natonda obulungi n'obuki. Ekituufu kiri nti abantu gye balinga they are gorgeous, they are beautiful. Buli lwoba n'omwana nga mulungi. Musabire fukamira ku mavivi go musabire obulungi obuleme kuvaamu biki bizibu. No, I'm serious because the honest truth is Nisha is a beautiful
girl. Okay. Kiyinza okuba sikiwaako bujulizi naye era nakyo you don't rule out the fact that tomanya nti obulungi munnange bwe bwavaako akabasa. I'm telling you. Mama Wanisha mutunuulira Hajati mu stress zaalimu nedda ulinda mu stress zaalimu ne bwayambala mask anyuma. Hajati ng'ayambadde mask ye ne hijabu ze nga yeebikiridde osobola omuyimiriza wali n'oyimiriza wali omuntu eyeekuusa ennyo ne yeetonaatona nnyo naye ng'era amusinga. Anyway buuza ekibuuzo ekiddako kubanga balowooza nti omukyalo omulinako ennugu. Honorable Nakiwala ennugu eyaki omulinako embeera eyaki munnange alikola mirimu gye ovudde eri omubuukira mirimu ki gye yali akola eri gyennyini gye yali akwasaganya because bano bebeesitula ne beetwalayo atandise okuimplementinga ebintu information gye nnina egamba nti Honorable Nakiwala ye yakubira Ruth Kalibala n'amusaba amutwalire Hajati Zuma. Ye yasaba? Yes. Which is okay. Ne bwaba ye yamusaba ne baba bali beetwalayo. Omuntu ne bwaba azze gy'oli okusaba obuyambi tomujolonga. Kitegedde bulungi. President Museveni ye muntu abantu gwe bakyasinze okusaba obuyambi mu ggwanga lyonna. Ne singa buli yali agendayo nti agenze kumuyamba yali amwabya bwabya na kumujolonga. President Museveni n'amalako era ku makya n'agamba olwaleero lwakwabya abantu. Faruku oyinza okwewuunya kubanyiza ebiwundu ayambye abantu b'otamanyi n'ab'omu opposition naye tatambulira ku mbeera yakwabya. Kyova olaba nti weewaawo abamu tebamutwala ng'ekikulu kitegeetu twalibadde nnyo mu kulambika public eneri greatly divided because of this case. Twalibadde nnyo mu kubalaga nti nedda bw'okola ekyo wabweru wa kooti. That's not right. Bw'osanga ajatezulwa n'omukuba oba n'omulumba ekyo kikyamu sobola okumutta ne bakusiba for murder oba attempted murder ne woba tomusse. So nange nakyanjulira office era nga nange kyenneemulugunya nti ndaba bannaffe abamu abaali badde mu position y'obukulembeze ate batutte side mu kutwala side bawabya kuba tetunnategeera ani mutuufu ani atali mutuufu kitegeera. So nze siriimu mu baakikola era mu njogera yange yonna nsigala nkugamba nti tuleke kkooti eno etubuulire omutuufu n'omukyamu. Era nayogera dda nti okusinziira ku bitono bye nabuuza Hajati Zuma in private nze simuteekangako mu kamera nti mubuuza biki naye nga nange namubuuza Hajati Zuma abantu bangi ab'amaanyi mu gavumenti abamu invitinze and they had a talk with her abanene ennyo naye nga tebamutadde mu kamera. So okuyamba Hajati Zuma oba okumulambika oba okumunenya tekikwetaagisa kamera. So nze nganze nakyogera dda nti nina ebintu bingi okusinziira ku byambuulidde nga mbutuufu endowooza yange my heart of hearts embuuli eŋŋamba nti Haji Mwizira kituufu alabika yakwata omwana oyo naye jjukira my heart of listen naye jjukira ng'ogyeko n'obutafuna sayidi ya Haji jjukira my heart of hearts teri mu constitution nga bwe nagambye abantu nti endowooza zammwe ne bye mulowooza naki waliwo oli yagamba nti yafunye n'okwolekebwa okwolekebwako tekuli mu constitution tekuli mu mateeka. So tulinde ab'amateeka batubuulire segedde bulungi sebo. So nze nsigala ndekamuka I stand to be corrected era nabulira abantu endowooza yange endaga ekyo but it is subject listen nagireka nga eyina okugumiikiriza court process kyonna kyendowooza kiri subject to court process. Siri mulamuzi nze siri mulamuzi era omusango guno nze saaguyingiramu ku what we call merits on merit of the case tiani mutuufu obujulizi buno no bwe yava wano n'akola ki naguyingiramu nga bw'ogambye kulaga bantu nti ensobi eziri mu kukolebwa nkyamu abamu zisobola okukakanya nga zibasibizza. For me what's important to me is a sane country, eggwanga eririmu senate, eggwanga eririmu justice for all, eggwanga eririmu obwerufu is what makes me lose sleep at night.
yawangudde oluyombo oba ani yaluwangudde kubanga n'engeri gye bakebera aba trends sigimanyi. My social media handles, as a matter of fact, are handled by Seguja Uzairo, my social media person. Gundi gentera okwebereramu nga mwendi ate nayo once in a while Twitter. So I may not even be able to tell ani atrending nze era atrendingidde ki. I don't know. Okay. Nyinza okumanya ennyo story nga eri mu headlines ereetebwa mu mawulire, you know, naye nyinza obutasobola nnyo kumanya. Naye ne bwe naalibadde